Bona nzamanya ze Veronica Kansime tuli wano mu ghetto ya Katwe Kinyolo tubona nafe twagala obuyambi abasajja batuzalako buzazi ne batuleka fe ba mama fe batata tukyalire nafe tukambe kwa bizubu yafe nafe tulina ebizibu bingi twagala obuyambi bo abasajja badduka ne batusuulawo tubona tuli mu ghetto obera wotya kati mbera nkulwange mwana mpatikana ne dunia ntunda wali bumonde mo wino nga kusteka suwenzi joganya wenziruka wenkolachi sina obuyambi bonna abana bange tebalina na sente za kusoma abana tebasoma nina abana bana bonna batudde tebalina sina school fees esasulira abana somero abana batudde njagala obuyambi okuva wali moze tukwagala mu ghetto yaffe jango tukyalire fa abakazi tubona ghetto y'abakazi tuli bangi muli abakazi nga bameka tuli wana abakazi tulinganga 10 tuli bangi twagala obuyambi ne kusukamu bangi ne 10 batono tuli bangi kesi se tubonya tetulina we tutundira mali yaffe tubona bajjangu mwana olabe obuzibu bwaffe tuli bamala ghetto tukoye mbera mbi obubaka gyensembayo okuwa tetulina we tusula wabweru tetulina sente zisasula nyumba tubona kuba kutusasulira ennyumba ajja tusasulire n'abaana baffe kiki osinga gwe okwetaaga ng'omuntu nze ŋŋanza omuntu nesinga okwetaaga abaana bange okusoma njagala school fees z'abaana kuba musajja yanzirukako abaana bali mu kirasi abaana first born ali mu senior 3 addako ali mu senior 1 addako ali mu P7 addako ali mu P6 bonna tata yagenda tata yagenda buli omu alina taata we bonna taata omu naye yadduka avunaanyizibwa mukowoole yani ne bamulimu abanyamahulire naagala tugambe namwe taata w'abaana yani kuli bino nategeera taata w'abaana mwana nze n'erinnya namwerabya sagala nakumanya kimufaako sagala kumanya oba erinnya kyoba kisagala mumanya nze wabula ssaawa zino ye taata wange oba ye gwe Moze gwe nyamba mbizibu bye nina mpitirivu nkowoola abakyala bannange bonna buli omu alina ebizibu byajja ayogere kale teyanzi amanya Wanyera Michael basinga obungi bamanyi nga Ankojjo head of ghetto representative Makindye district wano we tuli mu kitundu kye bamanyi nga Katwe ghetto area ekyasinge okumanyibwa nnyo kumpi eggwanga lyonna wetwogerera tufunye emmere akawunga nga waliyo emikwano gya PLU gimaze otuweereza ku kawunga okulaba nti tufuneyo ku bantu baffe aba ghetto youth oba ghetto guys okusinziira ku mbeera gye balimu so era wano tuli ku office wano nga tuli wamu ne ghetto commander waabwe era gwe bamanyi nga Amata Konko Amata Konko era wetwogerera amaze okufuna akawunga mu office ye era agenda okulaba nti akatuusa ku bantu be nga ghetto leader wa area eno so twebaza nnyo abasobodde okutuddukirira n'emmere eno ku lw'obulungi bw'abantu baffe aba ghetto era twebaza n'abalala abakyaliyo n'obuyambi bwe buti era bongere okutukwatirako oba okuddukirira abantu baffe aba ghetto so kansabe ghetto leader abeeko kyayogera
Amatakonko ogamba otya ndi fit soko otusizemu embeera ya ghetto nga bweri era n'abavubuka bawangala bati embeera ya ghetto amanya nze bazirengedde abe the ghetto commander generally Amatakonko naye embeera etuyisa si bulungi abantu ba wansi era olwaleero neŋŋamba oba Mukama Katonda ddala ebintu bigenda bikyukira ddala kirabika wanaabawo ekyenjawulo mu bantu ba wansi nga leero abeena ab'eripanda ab'ekatwe eno si ye ghetto yokka nga ghetto komanda gye nkulembera naye ye ghetto mwensinziira era omulandira gwange nange eka siyinza kubeeraawo ne mpulirayo ekirowoozo tugabayo akawunga ne bwoŋŋamba kilo 10 kugamba eripanda era naye nga embeera gye tuyitamu tuyisibwa bubi abaana ba ghetto babakwata bajja ebikwekweto simanyi oba kafiyu ffe yaddawo simanyi oba kafiyu mu Uganda mweri ku ssaawa 3 ssaawa 4 tuyina poliisi ate nze nabagamba bwe ndiraba ekibi anjagala nzijaawo abantu nga bwe muzize kati mulindajja ne muziika poliisi y'e Nabisaalu ogenda n'okwata abantu mu Makindye mwonna ng'olinga agamba ye station yokka eriwo nze bankwatira juzi ku Moland po bantwala paka eri mugamba basebo nze ghetto commander munnange bazalawa mukolo muwawe yabagamba oyo musajja tebamukwata naye bakwata abaana ba ghetto bonna bano bolaba bakawenja mbeera mbi bano abaana bafiirwa bamaama baabwe kyo kyabayita ku street bano abaana batata baabwe baafa mama baabwe ne balemererwa kyo kyabayita ku street tebaagala buno obulamu naye tuyisibwa bubi mu gavumenti chovoya babannange tusaba Jeno Muhoozi njagala mumanye nti ebyo bituluma ekyokubiri President Museveni watuwa sente miliyoni akawumika mumwe miliyoni mbusima tugenda kwerabira ina ofisi hiyo neza jizimba abantu bano bebampayo lwasa sente siraba okonaka bulwentuka banga we kachini okukachini na kukowa bagamba batya kachini okukaa chini na kukoowa abasirikale okuntiisatiisa ng'ate njogera kituufu abasirikale okunkuba ng'ate batukuba n'empi naye nze nako okunkuba emina nga Museveni oli Matakonko Muhoozi waali mwana muto katukole naye kuba naffe abakuze kati abagoberera Muhoozi tugamba ajja tubeerera kuba obulamu bwayiseemu tugamba ajja tubeerera obulamu bwakoze eki kyova tetwawagira Bobi Wine obulamu abuyiseemu naye yabwerabira agenda mu America n'abaana be ffe tuli mu ghetto ekisada akinywa yeekwese takyakinywa ng'alabika kuba bajagamba munyi wanki sebo bano abantu banywa enjaga naye tebabba bakola bakawenja balonda obucupa nalwambeera basobola n'ogireka bano balimi bano balunzi bano basuubuzi bakuba buloka bakola engatto nsaba gavumenti kuno omulundi nga leero musazeewo ne mugamba mujje mutukwatireko akawunga kano kaweerezeddwa omukyala Ajati Asiina okuva mu ofisi ya PRU owa Jeno Muhoozi Kayinarugaba omukyala we bannaye bannaghetto youth nsaba tumulabire ddala nze nkyamwongera omuleeta mu disitulikiti yonna eya Kampala kubanga amanye obulumi bw'abantu muzadde Ajati Asiina mu ofisi ya Jeno Muhoozi Kayinarugaba ya PRU Patriotic League of Uganda kati ate gabeere ddala Matakonko papa esente ezo zogambye Museveni yali abasuubiza ani yali ayino zibatuusaako munange twesiga omusajja ayina amayinja anyirira damulira Christophe netugala tuzaako omulala musajja mulalo mulungi nga nze alabika bulungi bwayogera asuubiza atuukira bw'aba ayogedde akulaga ajja kutuukiriza Meja Emma sente se tuzirabangako nze neekweka n'okwekweka bw'obakubira simbagamba ojja kujja tulabe nfunayo ka transport mitwalo 5 kati ng'ate bano baŋŋamba tuwe ku ssente batugamba tuwe tugenda kulaakulana tugenda kutandika okusuubula engatto kati eno office munnange kino ekibaawo bajja kyo kya Museveni mpeereza ssente nkubuulidde nekyogerera kololo abakulembeze tebabawanda nnyo mu kamwa kugambye twesiga ddamulira ne twesiga Meja Emma batuwe ssente munnange sirabako ne meeting simanje zituulira baghetto youth bammanja leero nene lipandika tu ekinyolo
baba no Bubaka kibagamba obubaka bwe mbakubira tusaba sente ze babawa zemuyina ku akaunti yamwe mukulu balamu wafuna minisita waffe wabavubuka kano katalekeka balamu tubadde naawe nnyo era omanyi sikuvuma sikuyisaamu maaso soogera ku kamera zino nga kutyoboola oli w'abavubuka baabano bonna sente zaffe ze baawaayo kale mukwateeko matakonko n'omuwaako kale mumpeeka akawumbi akamu mumpeeka akawumbi akamu wane eripanda ne tiimu yange wane Makinde tukamekete President Museveni tukwagala nnyo tukwagalira ddala tetukyayongera okukola naawe bonna obatawo tosuubiza abatukwata batuleke basiba abantu ne bajjako sente babasibira ki ate bikyayirigale babakwata kati kankubuli akantu kamu nze neewuunya enjaga bagitunda etandikira ku nnusu ebi teri abba muntu akutte enjaga ngamba oli agikubbe ku muntu amazzi ga 10 amayinungi baali batugabe babijjawo n'ebitu bye babirima gafite omuntu aba aguze ebigule naye bamutwala atwale mukomera nasitwala emitwalo 10 poliisi ezitwetoolodde wano mu Makinde respect and aspect ghetto gladiator ani yenna Museveni Yoweri Kaguta nobadde gambayo gwe basinga gwe ghetto gladiator Museveni Jeno Muhoozi ate gwe jangu bisensere kuba ffe tuli wamu naawe respect and aspect tweyanziza okwebaza Madamu Asiina Muwanga kyakoze tajjangu manyize siri musiraamu ndi mulokole Bayibuli egamba nti bw'oyamba omunaku oba oyambye Katonda omuntu omulabira wanti Katonda akuyambye oyo omugagga ng'ayambye omunaku kati Madamu Asiina tukwebaza webale era tojjangu era tukusaba tosuula mukono tossa mukono sigala ng'okyakola ki ng'okyayamba lwansonga nti abantu bakyali bubi nnyo naye bwe tunaakwatira wamu era nkusaba yongera osake emikwano gyonna give gye giri bakwegatteko tusobole okuyamba bannakampala era nga ndi nzaalwa ya Kampala Uganda era nga mpangalira ebiseera ebisinga mu Makinde division era emirimu gyange gyakulabirira balwadde ab'emyaka gyonna abaana abato abakulu abakadde ne bizinesi endala zenkwasaganya ez'okutunda amasimu okukanika amasimu n'ebirala bingi nnyo n'okutunda ebintu by'abakyala ng'obuwoowo obwo obutubunyisa obulungi n'ebyokwekolako ku sikiini gyegyo emirimu gyange gyesinga okuwangaaliramu. Olwaleero mwenna abalabi baffe mbalamusizzaako era mbatumidde mwenna gye muli mu bitiibwa byammwe
mwena gye musibuka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndi mukyala muzadde ate omupambanyi, omukozi ayagala abantu era afaayo nnyo ku muntu wa wansi okulaba nga naye alina obwenkanya mu nsi ye yonna gy'awangaliramu. Nakozeeyo okwegatta neneegatako n'abantu baffe abawangalira mu ghetto, Makindye, Nsambya, Kinyoro zooni. Abantu bange baasanyuse nnyo okubatuukako ne mbawa surprise ne mbatwalira ku mmere kubanga abantu baffe enjala ebaluma era si beebo bensoose okufaako. Nfudde ku bantu bangi nnyo era nfaayo ku bamaama abatalina mwasirizi, abatalina bayambi, abaami babaleka n'abaana, abaana abato abazaala nga tebanneetuuka. Bonna nze nkwatagana nabo era ne mbayamba mu ngeri yonna gye nsobola. Naye olwaleero okugendako mu ghetto Katwe wansi awo kinkwatako nnyo era kinkakatako nnyo kubanga abazadde bange ekyo ekitundu kye bawangaliddemu era nga njagala kutwala omukisa guno n'okwagaliza taata wange Ibrahim Muwanga omugenzi eyali na garagi Katwe wansi awo Muwanga and Sons era nakakati family business ekyaliwo era baganda baffe bakyagiwangaliramu nga bakoleramu emirimu gy'okukanika spare parts zonna ez'emmotoka. N'olwekyo nkulidde mu Kisenyi, manye embeera y'omu Kisenyi, manye abantu okubeera nga tebalina na kyaggulo na kyamisana, manye abaana okubeera nti tebalidde basulira buugi oluusi kikopo kya caayi ekikalu, era mmanyi obulumi bw'omuzadde okuwa omwana ayonka nga tasobola na kumuyonsa n'amuwa caayi omukalu omutali na sukaali. Era nga njagala okugenda mu maaso nga nkwasaganya wamu n'abantu bonna abandyetaaza obuyambi, nange nsobola okuyamba wensobola. Siri mugagga nnyo era sizze kugamba nti nina ebizimbe, nti ndi mugagga nnyo, nina ssente ziizo zingi nnyo mu bbanka. Nedda, akatono ke nnina kenzize nange okulya n'abantu bange. Ensonga endeese okusookera ddala Katwe y'ensonga eyo okubeera nti mwenkulidde ebiseera byange byonna okuva mu buto mpangalidde mu Kisenyi ku musajja alumbwa fulaati awo we nakulira, ku mbuzi awo mwenna abaneiba bonna abakulirawo ndowooza mwenna munnengera era mwenna mbatumiddeko mwenna gye muli. N'olwekyo olwaleero ntuusa okwebaza kwange mwenna abaggeto abasobodde okujja okubeerawo ne mukkiriza nange nenshayaringa nammwe ne tugabana akakatono ke nabaleetedde era nalabye nga kabasanyusizza nnyo. N'abakulembeze ba ggeto mwebale kukuŋŋaanya, mwebale ate kukuŋŋaana kubeera na mutima gwa wamu ne mwegatta nti musobole okugabana ate akakatono ke nabaleetedde. Ntuusa n'okwebaza na bonna baganda bange bonna abakola wamu ne gavumenti yaffe. Banange twagale gavumenti tukolere wamu. Nze gwe mulaba wano Hajjati Asina Muwanga sisosola mu bantu, sisosola mu pate. Nze ndiwo kuyamba buli munnansi omunnauganda yonna gy'awangalira, oba bawangalira Saudi Arabia, oba bawangalira Dubai, oba bawangalira mu Bulaaya, bonna buli munnauganda nga yeetaaga obuyambi nze mbeerawo era nensobola okumuyamba mu kyensobola. Ntuusa okwebaza kwange mwenna aba interviewer, aba media, mwenna mwebale nnyo. Era neneebaza ne baganda baffe abo batukoledde emmere ennungi gye twagabanya n'abaggeto, mwenna mwebale nnyo. Era ffe tuliwo
kukulaakulanya bannaffe abakola obuwunga bwa kasooli tugule ku bannaffe bennyini ababukolera e Uganda ebyuma gye biri tufube okulaba nga tukulaakulanya nga twesapootinga ngaffe Abannayuganda abakola ebintu ewaffe tugule ku bannaffe ebyo byokka si bye bikolebwa e Uganda tulina bingi nnyo ebikolebwa e Uganda naye singa tweyunira okugula ebintu naffe bannaffe bye bakoledde e Uganda awo ffenna tujja kwekulaakulanya. Mwebale nnyo mwebalire kumpuliriza era nsigadde ndi Hajjati Asina Muwanga era ndi nammwe ebbanga lyonna sikomye lwaleero era nja kudda tuddemu tuwaye.